Embaga ya Pastor Bugembe eyengedde. Ebya Derrick ne Muna byonoonese. So nga ate ye Ismail Lexus aka Jjajja Ichuli aliira ku nsiko. Ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Balamusizzaako nnyo mikwano gyange gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza era mbeebaza egyo gyonna gye mutussaako engalo. Nakwayirako mmwe mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo bye muyitamu wabula ng'ate njozaayoza mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi. Amanyenzo Mumbejja Aisha Nassolo ono ofunirawo amawulire gonna agagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaakaate n'amawanga ago agatwetoolodde oba celebrities bo bonna wabula ng'ate era tuyinamu ennaku ezimu we tujja wano nga tuzze kubeera ng'ate twogera ku nsonga zaffe naddala bankuba kyeyo. Kale n'olwekyo gwa neeyunzeeko essaawa eno yennyini nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera ng'ate ompulira yemunanga ate osubscribe nga mukwano gwange tojja kwejjusa kusaba weka vidiyo eno ka like ate n'oluvannyuma yemunange tugende mu maaso wabula ng'ate munnange obutakumalira budde ntandikiddewo n'omukulu ono Alex Waiswa Mufumbiro eno nga munnaye wetwogerera ye deputy spokesperson ow'ekibiina kya National Unity Platform oba muyite omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino ekya National Unity Platform oba kiyite NUP oba NUP kyonna kyoyagala. Kale bannange tuyozayoza omukulu oyo Alex Waiswa Mufumbiro olw'obuwanguzi buno bwatuuseeko era munnange katusuubire nti emirimu gye ate anagikwasaganya bulungi nnyo bulungi ddala. So nga ate omukwano gwange tuvuddeyo etudda ku muyimbi waffe ono Cinderella Sanyu n'omwami we Joel Okuyo Prince banino wetwogerera bambi beteekateekera mbaga yaabwe era bagamba nti mu kiseera ekitali kyewala munange ate ono omukulu Prince Okuyo agenda kuba atakuba mwana muwala ono Sanyu Cinderella embaga n'ebyenda ate mwana wattu bimwetokote. N'olwekyo tugyesunge naye nga tubagaliza birungi byereere era tusaba Katonda bateeremu emikisa mu bufumbo bwabwe buno bwe beetegekera okubeera ng'ate batukuza. So nga ate omukwano gwange nvuddeyo ate yo omukulu Ismail Lexus aka Jjajja Ichuli aka Kalevo ono munnange ye aliira ku nsiko olw'ensonga nti omutegesi w'ebivvulu ono omukulu Abe Musinguzi oba bangi gwe bayita Abitex yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate munnange akola ki amuggulako omusango era omusango gwe yagumuguddeko si mulala gwe gwako ka vidiyo akali katambula ng'omukulu ono Ismail Lexus agamba nti munnange be bakola ki be bataddanze ku mapeesa. So munnange ono agenze maaso n'okubeera ng'ate amuggulako omusango munnange ate agende mu b'obuyinza bakole ki bagende mu maaso n'okubeera nga balamula wabula ng'ate ye Ismail Lexus ye okusinziira ku bigambo bye agamba nti teyabyogera bino ebigambo era ye yavaayo n'agamba ti zino ntalo za social media abantu be babe mupaatiikako bagenze maaso n'okubeera ng'ate bapangapanga ebyo ebigambo naye ye tannakola ki tannabyogera era bw'atyo yalagirira n'abantu nti bagende balaba vidiyo eyo mu bulamba bwayo oba mu bujjuvu bwayo bajja kakasa nti ebyo ebigambo si yabyogera. Kale no munnange ffe ne tudda mu kusuubira wabula nga gwe ng'eyalaba ka vidiyo ako kuba munaye tulaba vidiyo bungi obutambula. Let me say Bobi Wine ng'ayogera birala nga ye omuntu naye ng'ate balina eddoboozi eddala libataddewo nga ye byayogera babisirisizza bataddewo eddoboozi eddala naye ng'ate era ne woba weetegereza emimwa gya Bobi Wine oba olya oba omuntu yenna babikoze ku bantu bangi era okiraba bulungi nti eddoboozi lino terimakingana byayogera. Ne gwe ng'eyalaba ka vidiyo aka Ismail Lexus agamba nti si yabyogera gwe kiki kye walaba nawe nobeerako analyst gwe kiki kye walaba okusinziira ku ka vidiyo kwoba okalinaddamu okaplaying analyzing bulungi ensonga zino wabula nga all in all omukulu ye Abitex akitaddemu amaanyi era okakasa ekyo yakubisizza dda ne t-shirt zino t-shirt zo zafulumye dda eziriko police arrest Isma we want justice for the death of Dance Kumapesa wabula nga kyonna kye kiri wabanga ddala omukulu Isma yabyogera naye nga yali abyogeza busungu nga tabitegeeza y'Abaganda bagamba nti kamwaka bikasa siruganga era bajja kumusiba olw'ebyo bye yayogera. Omuntu abeera n'obusungu n'ayogera ebyensimattu ate munange ne bimuleetera obuzibu kyobalaba batugamba ti omuntu ne wooba onyiiza otya fuba nnyo okubeera ng'okontrolinga by'oyogera. Buli woobeera nga tofuga kamwaka oba oli musanyufu oba oli munyiivu manya nti by'oyogera mu ssaawa eyo biyinza ate okukuzaalira akabasa gye bujja. Wabanga ddala teyakikola ng'ali abyogeza busungu tusaba Katonda amutaase wabanga ye yakikola era tusaba munnange ab'obuyinza bakole ki bamukoleko ng'amateeka mukwano gwange wegalagira. Wabula ng'ate munnange eyo tuvuddeyo ew'omukulu oyo Ismail Lexus ate munnange tudda ku Martha K ono ffenna tumumanyi bulungi omukyalo ono Martha K Beautiful munnange agenza ate maaso n'okubeera nga afulumya wali ebifaananyi nga biraga nti ali pregnant era abantu ne batandika okubeera ng'ate baluzunza ti bannange Martha K ali lubuto ani nnyinirwo. Wabula ng'ate mukwano gwange mpuliriza nze njagala okutegeeza nti olwo si lubuto lwa ddala waliyo app ekola ebyo ndowooza balina ze iPhone
smartphones eyo app mugimanyi bulungi nnyo kola ebyo omuntu n'abeera n'olubuto ne yeetekako kyonna kyayagala oba lubuto bangi nnyo babikoze n'abasajja bangi nnyo babikoze ne juzi n'omukulu Epas naye yafulumya ebifaananyi nga biraga ali lubuto so eyo just app bangi nnyo babikoze ne Shiba emabegako eyo yakikola naye nga Martha K tali lubuto era ku bifaananyi ebyo waggulu awandiiseeko nagamba kale kino olunaku lumu kijja beera kyaddala one day this will be real era bw'atyo n'agamba nti yeetaaga musajja okole ekyo so bannange nayina amanyiyo omusajja anoonya omukyalo sooka era ng'ate omulagirira Martha K n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakikwasaganya munnange naffe tukimwagaliza obanga naye ddala kyakola ki kyeyeyagaliza Katonda lumu ate ajja genda mu maaso n'okubeera ng'ate ayanukula essala yeeno naye nga bwenna batandise obitambuza nti Martha K ali lubuto bambi omukyala tali lubuto just eyo app wabula ng'ate omukwano gwange tuvuddeyo ate ye Pastor Bugembe waliwo baganda bange ekifaananyi ekyafulumye nga kiraga alina omukyala gwali naye era ng'omukyala alaga bw'ati empeta ekyo kyennyini ekifaananyi kyolengera ate ku screen yo era abangi ne batandika okubitambuza nti bannange embaga ya Pastor Bugembe eyengedde bineno sibirinaako nnyo obukakafu mukwano gwange lwa nsonga nti gakyali mu nkuubo era Pastor Bugembe tannavaayo kubeera nga akitutegeeza officially wabula nga waliwo omwaka we mabegako gwe nerabidde mwe yayimbira oluyimba watyo n'atusuubiza embaga eyo ejja okusuula n'ebitooke oba yeena ate gy'ateekateeka okubeera ng'akola Katonda yamanyi naye nga munange w'ebityo we biyimiridde yoyo omukyala ate ekifaananyi ekyo kirigenda mu maaso n'okubeera ng'ate kitambulira nga ababyogera bagamba nti embaga ye essaawa yonna munange ate yakukola ki yakutuukirira nga ate abo mukwano gwange tubatadde ku bbali ate tudda ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyite Bobi Wine ne mukyala we Babi Kyagulanyi bano ebifaananyi baabwe bakyagenda mu maaso abantu n'okubeera ng'ate babitambuza bannange abantu bano bawoomye ku mukolo gwa munnaabwe nabo ne bakamala bukamazi kinajjukirwa nti omukolo gwa Nubian League gwaliwo ne gubeererawo ddala era omukulu ono Bobi Wine ne mukyala we Babi be baali Bestman ne Metroni era munnange abantu bano baanyumira ddala era ebifaananyi byabwe abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga babitambuza ku social media waliwo omuntu omu awo yavuddeyo ate n'akola posti n'agamba mmwe mwenna abakyala oba abawala bagamba nti nange njagala mbeere n'omusajja nga Bobi Wine mu bulamu bwange ekifaananyi awo kye yataddeko kya Bobi Wine ng'ali mu kusiba ate engatto za Babi ewe batyo n'abategeeza nti musooke mutunneko mu mbeera zammwe ne mu mpisa zammwe zo ziyimiridde zitya nga tonneegomba kubeera ng'ofuna omusajja nga Bobi Wine mu bulamu obwo z'empisa zo ziyimiridde zitya bw'atyo ate mukwano gwange bwe yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera wabula nga ye bambi Bobi Wine ne Babi mu butuufu banyiriridde ku mukolo gwa munnaabwe ne bakamala bukamazi nga naawe w'obalaba awo mu bifaananyi banyumidde ddala wabula ng'ate Nubian Lee ne mukyala we Mutoni Chiko bambi tukyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate tubagaliza obufumbo obulungi obwo bwe bayingiddemu ate obutukuvu Katonda bateremu omukisa bambi mu buli kimu ate kye bakola so nga ate omukwano gwange nvuddeyo ate kansembyeyo mwana muwala ono Muna Saka ate ne munne Derrick wa Radio bano kinajjukirwa nti emabegakaawo balina Boti Cruise awo gye babadde bategeka era babadde nga bagiranga mulimu n'abayimbi abanene okugeza nga Johnny Black Saka ate n'omukulu ono Palaso abavaayo ate ne bagenda mu maaso n'okubeera nga balanga Boti Cruise eno yali egenda okubeera ate wa Dubai Marina wabula ate munnange agali mu nkuubo gagamba yo bayira we Boti Cruise yaliwo era yaggwa wabula ate ge twafunye agali mu nkuubo agatambula gagamba nti ebintu tebyali bulungi yadde n'akatono nti bafuna abantu 16 be bokka ate abagenda mu Boti Cruise eyo nga wengenda okubeera nga ate nkulekerako ka video yako mukwano gwange gende maaso n'okubeera nga ate okola ki okewulirako wabula nga ge agali mu nkuubo bambi Boti Cruise ababiri bano bambi yabasala yadde nga bateekamu amaanyi mangi nnyo ne bagiranga n'abantu ne babawaga ne babalaga nti bambi bajja kubeerayo wabula ate bambi byakoze eki byaganya wabula nga abamu ku bantu bagamba nti olunaku lwennyini lwe bategekeddeko ebintu ebyo mu butuufu babitegeka ku lunaku olukyamu kubanga olunaku lwa Sunday lubeera lwa kukola saabasinga obungi babadde bawa opinions zaabwe nga bagamba kale senga at least bagitegeka ku Friday oba Saturday oba oliawo ekintu kyandibakoledde naye mbu bambi ekintu kyabasala olw'ensonga nti bambi bakolera ddala timing enkyamu ngenda kuba ate nkulekerako ka video kano ngende maaso n'okuwulira omukulu ono
ono oba ndowooza y'omu ku babaddeyo nga munnange abinyumya ng'ate munnange naawe wogenda okubeera ng'ate okola ki obyewulirako wabula nga ffe tubanakuwalirako bwe biba nga ddala bituufu ng'omukulu ono yabadde talimba bwe biba nga ddala bituufu bambi byabasaze ffe tetusanyuka olw'ensonga eyo wabula tubanakuwalirako bambi kubanga buli muntu yenna alina ng'onaategeka ebintu ng'ebyo ekyamazima kuba kuteekamu ssente yadde naawe oba ogenda kufunamu naye ate era otaddemu so bambi bwe bikusala tegaba mawulire malungi n'akamu n'akeddagala nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mwebale nnyo okumpuliza oba tonna likinga video eno bambi ngenda kusaba ogiwe thumbs up oba tonna subscribe nga ngenda kusaba subscribing mukwano gwange oteekeko n'akadde sobola okubeera ng'ate ofuna amawulire gonna gengenda mu maaso n'okubeera ng'ate nfulumya wano n'olunaku we tubaayo n'ezo emboozi oba ze tuyita discussions wano nga twogera ku nsonga ezisinga obungi oba ku nsonga ezimu ezikwata ku ffe ba hustlers ogende maaso n'okubeera ng'ate tomisinga chance eyo gwalina ebizibu ebyefaananyizaako ng'ebyo bye tuba tuleese osobola ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate ofuna ku magezi awo mu comments naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala bankumiratakumira mpeera goodbye for now toseetuka nkomawo nabagamba okuba omumpi si kibi n'ekibi kwe kuba omumpi ate n'oyagala omumpi muba mumenya amateeka agafuga abampi kubanga mwenna babiri muba temulengera maaso gye mukola ki gye mulaga bibizibu byatuuse ku Muna ne Deriki bateeka board cruise party nga bafunye ne poloti e Uganda nga manyi sente ze bajjamu bagenda sasula busasuzi ngera bloka amazo gibafunira poloti ne bayita Mama Brighton ajja promotinga ekintu munne nga bapromotinga kintu bana ate bana Uganda muli bazibu nga mubawaga tugenda kujja kusaawe envanyuma bafunye abantu 16 abantu 9 bokka ngebasasudde cash abalanga ba nganda na mikwano just two bed spaces ezabaddeyo kyovola tonalaba bifaananyi na videos nga zisaturatinga buli wamu okitegeera so nno n'olwekyo byebyo ebizibu naye nga twagenze mu kunoonyereza tulabe ku babiri ani alina ebizibu munna gwe bataanaaza mugundi muli mu Kiyira ng'alinako ebipali oba Deriki nga yagwa ebbakuli enkyamu kati nno munnange tukyali mu kunoonyereza awe tuli tujja kuba twawulira amawulire agaddako kyekizibu ekyabaddewo kyennyini